omuyindi akuba tomuleetako ssagaliko lyo. Akapapula olunaku olwaleero tugenda kuyingira emipiira 3. olunaku lw'ejjo kyagaanye n'abagamba nti omuyindi omuleetako ebinnyo ayuuza. Nze nkugabira akapapula nga kugamba nti tosibaako obulamu bajja kukuba. Kale ebiseera ebisinga wemanga bakapapula mbawa odi 2 ku odi 3 yokka. N'olunaku olwaleero kano kakunukkiriza oyingira odi 3. Mipiira giri 3 gyokka. Kugambe giri emipiira 3 gye tugenda okuba nti nno tugezaako okuyingira. Tulabe olunaku ng'ennaku z'omwezi 26 August omwaka 2025 olunaku olwokubiri kigenda kutambula kitya. Omupiira ogusooka, gino emipiira gyonna gizanyibwa ssaawa 3 ez'ekiro. Ogusembayo gwe gwa 3:45. Omupiira ogusooka bannaffe aba Vikinga Reykjavik bazanya IF verse 3. IF verse 3. Omupiira ogwo ojja kuba nga oguteeka waka Vikinga Reykjavik okuba nti aguwangula. Omupiira ogwokubiri Zamalek SC ezanya Fako FC. Fako etandika na PH. Si Fako eyammwe wano gye mugenda ne mufuna bye mufuna. Zamalek SC ezanya banafu aba Fako FC. Ojja kubanga omupiira ogwo guwa Zamalek okuguwangula. Then game eyokusatu Aloha Athletic FC azanya St Mirren B. Omupiira ogwo ojja kubanga oguwa over 2.5. So odi eyinza okubanga tekona 3 but eri wakati awo nsabaasabamuko kufe abasiba wakati wa odi 2 ne 3. Nabagamba omuyindi akuba tomuleetako ssagaliko lyo akuba.